Attention buli Muganda program eggwanga i Buganda yaguddemu nabe okisootya eggwanga Buganda lyaguddemu nabe nabe mu kiswa akula ekiswa nabe mumanyi nesimulabangako kabanga kasanafu katono bwe kati kasanafu kati nnyo bagamba mbu kawunya nnyo kati bw'okasuula kawunyanga waka kirabika okasuula mu kiswa ne kawunya enswa zonna zirina okubuuka nennamunswa egenderamu temusigala kintu kitegeeza nabe yalumbye ennamunswa Obuganda bwafunye ekizibu naye nsaba Abaganda mubeere bagumu kubanga Buganda lwazi. Otegeeza ki Buganda lwazi? Anti okuva ku bajjajjaffe Buganda ezeefuna ebizibu bingi bw'owulira ebyafaayo ate oluusi nga bireetebwa bazzukulu baayo erwanyisibwa bazzukulu baayo bennyini. Kati ate kino kye tuliko etwalabye ekya Isima Lubega ekibibi kamala okumuza enkumbi kyammazeemu amaanyi wabula bwe nazzeeyo okujjukira ku byafaayo nga bwe bize bitambula ebya Buganda nemanya nti Isima Lubega ekibibi tena kyategeeza era tukaabira eggwanga ninga alengedde kibuga kaalo ka Buganda naye kajja atulegatteko omusajja wa Kabaka sebo tukwaniriza wano gye weetabe mu mboozi eno ayingirewo emboozi eno si asinza okuyimba ennyimba za Ssaabasajja Kabaka emboozi banayensanyisa balaba nange essenafu okutwegattako waawo tubanjula puroguramu eno ku Smart TV ono manager Smart TV Moses Lubwama Kibaya mu biru Smart Modulator musajja wa Kabaka Sawirya mu kibuga kaalo ka Buganda. Wow. Eggwanga lyaguddemu nabe tetwerabira ebitongole biteekamu ssente okuba nti tuba tusaka amawulire gano agaba gakagwawo wano ku Smart TV. Tulina kibaya promotions ya musajja omuteesiteesi w'ebivulu. Tugambe ebivulu tugambe emikolo. Bivulu. Basomere ku namba yo. 0758 96 48 68. Tuyina ne Smart Studios enekola ku recordinga music kuyiya nnyimba ebisigadde ebitekulembera music commander. Tulina Sherry Electrical Powers ekola ku bulamu bw'enju masannyalaze kusiiga langi okuguza n'okusupplyinga n'obbikutera byonna. Bali ku namba 0776 9227 69. Sebo tusawuliriza abantu baaniriza mwenna abatulaba ku Smart TV nga bali kubaayo nakutugoberera. Erinnya lyange nze musajja wa Kabaka Sawirya mu kibuuka mpozi ngo yagadde okunyumyako nange obanga uneetaaza okukolerako kuba ndi muyimbi ayimba wonna wonjagalira kasoba oyimba ku mbaga oyimba ku kwanjula byonna n'ebivulu n'emikolo gy'okusamira ogenda n'oyimba byonna sinawe siyimba olina ennyimba z'abajjajja byonna tugende mu maaso enamba yange eri 0752 98 88 20. Kakati Buganda yalumbiddwa Nabengama Yajja bwagambye. Ate nga nabo yaleetebwa bazzukulu ba Buganda bennyini. Abazzukulu enkwa yaaju. Mu njogera egamba nti Ssekabaka weeyolera. Enkwa yaaju. Enkwa yaaju. Si Ssekabaka weeyolera. Naye kati kino kya Isima Lubega ekibibi. Teyayogedde. N'agamba Abaganda temugenda mu nkuuka. Nze saanyegedde Lubega. Kuba mulaba. Nenanyigidde atukuba mu kivulu nga Ssaabasajja mwatuyingiriza omwaka. Kakati eggwanga lino obukulembeze obulitambuza bafuza abantu ne babafuga naye nga tebakyategeera kyogera babafugidde n'ewaka waabwe. Omanyi omuntu aza okukufuga n'akumala mwaka ki akategeera. Lwaki okyogedde bw'otyo manager olw'ensonga nti Isima Lubega ekibibi yadde akola sipiiki yagambye buli muwagizi wa Nuupu. Ati kwe kufuga okwo. Kati ye baamufuga. N'asensebuka. Muwagizi. Takyamanyi kigenda mu maaso. Okay. Kubanga osobola otya okubeera nga oli wa Nuupu. Ate ovuma Obwakabaka bwa Buganda. Kati Nuupu ekwataganira wano Obwakabaka bwa Buganda.
Kati ate etandise kubulwanyisa. No, si Nuupu yerwanyisa obwakabaka. Isima ng'omuntu. Kuba ye yakunze abanuupu baleme kulaba kikugenda mu nkuuka naye nga gw'omwami Isima ekyo bw'okyo. Yes, abakunzi wa Nuupu. Kuga yewaŋŋamizza ne mu bukulembeze. Lwaki ekiseba kibiina kimu kabeeba kye kirimu Abaganda kyokka. Anti wa Nuupu alowooza waliwo kye bayita ani yagoya amayuni Senkole Mpoomye Nalunga yagoya amayuni kugamba Kiryono kyagambye nti eggwanga balifuze abo Bayisima bayala nnyo kakati ebyo ebigambo asuubira nti nno bw'abyogera ajja kufunayo akasekere ng'akajjawa mu bantu abategeera nga ye bamuwaani naye ekyo Isima kye wakoze ne abaana bompozi lwakubaze abenga bimbeekengeramu oluusi osobola okuba ng'olina gye wava nojja wano ne weetuuma erinnya Lubega teri Muganda asobola kufumiitirizaamu oba buwazzeeyo ne weebaka oba kati olowooza otya kuba ne bweweetonda era ffe emitima gyaffe tegisobola kukusonyiwa. Ate nze nekimanyi kiriwo ekiti Isima Lubega ekibibi natandika omuwulira ng'ali ku CBS nga kwakuba essimu kwe yajja amaanyi kaakati kitegeeza kiyayogedde ye muli afuna kati nze bwe tuva mu bino bye twogeddeko nga bw'olaba nti Isima Lubega ekibiri yakoze ensobi ennene ennyo gye siraba nti nno eva mu kutegeera kwe wabula eva mu kusenzebuka n'oba nga tokyalina ky'otegeeza mu nsi oba wali olabyeko omuntu asobeddwa nga tamanyi gy'alaga tamanyi kati Isima yasobeddwa oba yasoberwa omanyi omuntu ojja n'ovubuka abamu basomako nga basomako omuntu bw'abeera ku ssomero agamba bwe nnaamala okusoma ngenda kukola ki nja kuzimbira maama wange ennyumba nja kugulira taata wange emmotoka kakati bw'ava mu ssomero nja kuwasa omukazi omulungi ebirowoozo eby'abaana byo kyava ava mu ssomero n'akunkumula emyaka 10 nga talina kintu tannazimbira nnyinanju kati aba atambula kyava okuba ku kibuga bwe baasoma nga kibuga yanzifuna nzibu kati ayinza n'okwetuga era abantu abaliraanye Isima Lubega nsaba mwegendereze nnyo mumuyambeko obubaka busindikira abewaka bamukumi nga tava waka abantu mukyala we bw'aba amulina abaana be kuba musajja mukulu bwe manzi ntuuse wano nina abaana n'abazzukulu nga wakulu omuwulira naye abalina no nali mukulu era naye yali muki era naye yali mukulu ayinza okuba nsinga nyinza okuba musingako kale omani n'abaana n'abazzukulu kyenkakasa naye akolaki abalina bamukwate bulungi naye nnyina mumawulire ge nawulidde amalala nze kyemmanyi sitegeera kibiina kyawagira lwaki ekidde mu byabufuzi ng'alwanyisa Mmengo tugaana Ssaabasajja okutuyingiza omwaka tubeere balamu nze ngenda kutandika bwe nti bannyabo ne bassebo abawangaalira mu Buganda mu nsi eno eya Ssaabasajja ate nga omulembe guno yagukwasa abavubuka era mulembe gw'abavubuka omutebi abavubuka mwenna gye muli mbakubiriza mudde ku mulamwa ekisooka abaana baagala nnyo okuwemula ebigambo ebiwemula bw'oba obiwandiise wano ku lupapula biyinza okuba tebibira 50 byebaddamu naye bw'omala okuwemula otegeeza ki kuba noono Isima kye yayogedde nakyo kyabuwemu naye nsooka okukubiriza abantu bonna Abassaabasajja okusinziira ku statement Lubega gye yakoze Isima mbakubiriza olunaku lw'enkuuka mu lumanyi enkuuka y'omwaka guno mugikozese kajanja waakiri abamu tulabire ebweru bateekeyo TV bategeere Buganda kyetegeeza bino ebyobufuzi bijja ne bitambula oba oli wa kibiina ki bijja ne bigenda naye Obuganda busigalawo Ssaabasajja asigalawo Katikkiro asigalawo n'obukulembeze bonna obwa Ssaabasajja kati mpita Abaganda bonna gye muli masaza gonna abewaffe Gomba Butambala Buddu Kooki Singo Bugerere Buvuma yonna gye muli bannakyaggwe ku luno abantu akanaali amenvu kasooka bwe kati naye abantu abaagala okusensibula Buganda bajja kujjira mu kitinga ekyani ng'ekya Isima Lubega naye mbasaba yonna gye muli ku luno
enkuuka mujje mulage nti nno Buganda eri solid eri kitole okusobola bano abantu abagwagwa mu Nyonyo nga Isima. Tosobola kuleeta kigambo ekyo nti n'okunga abantu ovanga mu kukunga n'atandika n'okwogera abakozi abali ku CBS abakozi abakungu abali ku CBS family zaabwe nti nno ekintu kye nalabye omanyi omuntu asobola okugamba nti nze mbeera Kawempe n'agamba nti lwa mugenda Kampala nti toyite Bwayise lwaki waliyo emitawaana okitegedde kati ate nze bw'onga nti toyite Bwayise bwenkola ki bwempitira ddala kubanga oba otegedde oba oyagala kunzigye Bwayise mpite nekawaala okole ki Giwanteezi kati nze ndi promota okuva mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno tuli mu October okutuuka mu mwezi ogwokusatu omwaka ogujja so akutegekawo kivulu kyonna lwaki abayimbi bayimbira bwerere ku laale z'abannabyabufuzi wonna era omuntu omu ategeka laale ye n'aleeta abayimbi 10 ab'amaanyi ng'abo abayimbi bwe badde n'okuteeka mu nkuuka osaba omutwalo gumu abantu bakole ki basanyuke kati Isima asobola okuba nga yabaze ekyo nga nze bwe nkibala n'anti abantu sizoni eno bajja kuba tebalina bwetaavu bwaki bwakulaba abayimbi okitegedde kakati ye kyava agamba abantu temujja mu kivulu kubanga tanapu ey'enkuuka ey'omwaka guno kkiriza obagaana eteekwa kuba wansi abantu ffe abagenda okugenda mu nkuuka ffe abaagala okulaba ku Ssaabasajja singa anaabanga najja si kulaba abayimbi naye kati abayimbi bwe wandibadde bakusanyusa n'ogamba kange tukuba omuziki gwaffe paka ku makya ojja kuba waakamala obbala Butambala waakamala obbala Luweero okitegedde naye kati kibuuka ye kyagambye nti abantu beewalirize wadde toyagala kulaba bayimbi wadde ki naye kati kino tukirage nti Buganda eri solidi nti ate ffe ku olwo lwe tufune essanyu omwaka tugutambula okuva lwe gutandika paka lwe guggwako ne tulaba Ssaabasajja Omuganda yenna bw'alaba Ssaabasajja kiba kitegeeza entikko y'essanyu yeekoze eki byonna bye mwogedde mbiwulidde bulungi naye nze mwami Isima Lubega ekibibye ambuzaabuza agamba buli ali bw'ati tokola bw'oti waliwo ofiisi emu gye twali tugenzeemu eri opposite ne Serena bagiyita Office of the President omutuula Minisita Babalanda Isima Lubega ekibibi twaliyo naye kati opposition yali anoonya eki mu ofiisi ya gavumenti ate nga n'eminenga agikuba bwana mubiru ebyobufuzi bya Uganda bya bitanga ebyobufuzi bya Uganda wano webiri nze saagala nabyogerako kubanga byakola ki byatabuka ekisooka amawulire gaafuuka amawulire buli muntu kyayagala kyakola ki kyayogera kakati n'abo bankuba amasimu ku rediyo nze nkugambye nina ebintu bibiri olina abaana nze bwe nsanga nga mutabani wakkubi gwe mubiru mba njagala naawe nange ate kwongera kukuba lwaki bw'oba totegeera okyagala okummaliriza oba totegeera mu ngeri etya omwana oyo oba wamukuza bubi si bwe kiri wamasi bwe kiri kubanga nze omwana wange bwe ntunula butunuzi bweti n'amanya gali taata agambye bw'ati kiwedde okitegedde simukubye simugambye kiki naye mutunulya butunulizi obanga waliwo abagenyi abakyadde omwana ajja abeebuusizaako ne mutunulya bwe nti n'amanya gali kufunwa kamanyumize akagero kamu tunajjajja mukyala ali kyakudduse nabeerangayo 995 yalinga afumba emmere ku mikolo naye nga yatukomekkereza tetugendanga ku mukolo kwali ne tulyayo ekintu kyonna naye nga mufumbi omukulu ne ttiimu ye lumu tugenda ku mukolo tutuula agamba baami bange muzze atusanyuke mutuulirawo nga naffe tutwalira bijjajja tugende twe tunaawimirirako
akaba boye ko kugamba njejere twagala mmiri ubundi bano baseneyo kachero bagene nga baliddeko nga musanyufu okufubufi kugamba yeye twagala mmiri katudde wakati sange batoba fe mama dana yatumye kweta katudde n'olwadde wakati mwabadde munzise baana ba mwana wange mba kulya mmere mwadde munzise akade tufa fenna nemanya nti omwana empisa agijja waka naye kakati enkuuka ewedde nga 3 mu lumwenkeranga lumu isima lubege ekibibi anaatunula atya ku baganda era ajja kuba atugamba ye ebirala kati era mwami Lubama kati kalike mbadde njagala okumalira tokafunye ngugambye bwe nsanga omwana ng'akubye kitaawe oba nnyina sinenya mwana nenya nnyina nenya kitaawe okukuza omwana oyo nga tategeera n'atuka okukuba okitegedde kati isima nze saagala kumunenya ekintu kyonna bw'okiraba noonya emabega waakyo waliyo ki emabega wa isima waliyo obusoberwa ali disappointed mwavu nnyo bamuwa enkoko obyalo 10 ne bamwaka mu nnyimbi kyogamba zaggwawo olinga yakajja mu nsi omuntu bakwatugo waliyo omusiko omugagga atunda byabusi n'ekirala obwabo bwe buti kati isima abirongingira ku byabufuzi kati baba bamuwa taxi 2 abazi mu ekisooka ba movement ne bamuwa n'enkoko emitwalo ebiri ne basa kakati zino takyazaagala obwavu bumuli mu mwoyo kakati taxi bwe baba bamuwa nedda togamba muno takisi zikyaliwo ayagala bamuwa endala azaagala omusika tagaggawala atunda byobusika paka era okuddamu okutegeera nze taata wange yali agulekawo empaawo mu 89 yagulawo poloti nga tudduse olutalo n'agamba kati libyerikambiveeko kangule wano muzimbe nze n'agula n'azimba naye omwami ye yatuguza sijja mwogera linnya ekibanja kyali kinene nnyo awekawembe n'agenda ng'akisala poloti n'atunda n'akitunda n'akimalawo ekintu kye yafuna mu busika yayiga okuvuga emmotoka yayiga bwizi kuvuga mmotoka bwe yatunda poloti ekibanja kya kitaawe yagulayo akamotoka kaangaliya oba emmotoka bwedda kati n'ayigiramu okuvuga paka lwe byamuggwako byonna nga yavuwala ng'ali ku kyalo azannya ludo kati driving permit gyali afunye n'emuyamba n'ayingira okuvuga takisi kati ate n'alyoka addamu n'akola ki n'agaggawala ng'akozesize ng'atandise okukola biri yabitunda n'aggwawo n'ayavuwala nnyo paka we yaddayo n'atandika okukola n'akuŋŋaanya siringi 105 n'addamu n'akola ki n'agaggawala kati abantu bano be bawa ssente nti bakuwaddeyo obukadde 5 muwe emyezi egi tosobola kuba nazo era tosobola kuba na kintu kyonna omuntu agaggawala afuna siringi 5 10 20 n'afuna ssente ne zifuuka ki kati nguwe ekyokulabirako ekyo ekirala yiwawo omukazi osobola omukubira essimu wano wetutudde wano ng'atunda soda wali n'okuba essimu n'omugamba maama gundi ndeetera soda ne kakeeki byonna bya 12 ng'alinako amagoba ga siringi 3 ajja adduka n'afukamira n'asumula kasoda n'agakuba naye ng'akolera siringi meka neyeyanza nnyo era ng'akuwa ekitiibwa kinene nnyo alinako siringi meka omukazi oyo musanga azimbye ennyumba ku kyesente enkolere nga gwozeekoledde siringi ebyo 3 abirowoozaako era ne kasitoma wabaamuwa ekitiibwa kiki kinene kati omuntu gwe bawadde ssente tolowooza nga mbwaya amaze era nze okumanya ekigambo kya isimu eyo kyannumiza omutwe n'awanvuyizaako ku birowoozo byange endowooza gye nnyinza okuwa abantu ba Buganda abatuwuliriza naddala abakulu b'ebika ekiseera kituuse ng'ekintu isimu ekyo nga kye yakoze
nga kivunanyizibwa ku jjajja Nsamba kitya nti olwaleero mu biru bw'oba ozadde omwana gavumenti y'Emmengo etuyambe eriko bwemanya nti Buganda yafunyeyo omwana omulenzi oba omuwala kati nga birondoolwa yazaaliddwa ku kyalo gundi mutabani wa gundi ye yamuzadde bwe tunaatuuka mu layini eyo tujja kusobola okulondoola ng'abantu gwe muganda ki akuzizza omwana nga tuli mu layini lwaki okuzza omwana mu ngeri bw'etyo bajjajjaffe abeerika batuyambe bateekewo system buli naku omwana azaalibwa e Buganda ateekebwe mu kitabo tutandike okulondoola ate ekikulu nnyo oyogedde ensonga enenjirako nagirowoozaako abantu we baavumira ennyo Katikkiro nina abaana nze abakulu abawala n'abalenzi abamu baagenda bakola byabwe abamu nkyabalina awaka naye nagamba mutabani wange nze Lubwama asobola okuvuma Katikkiro naddamu najja wano nga ndaba tekikola ki tekisoboka nimanya nti waliwo ekizibu ekiri mu nkuza y'abaana kati kibuga kyakulaga oyo Yisima Lubega mutabani waani muzzukulu waani kubanga nti omwana wange nti ayisiza mu Katikkiro eggaali najja ewange ate nkya essaawa eyo nkubirawo essimu ne mugamba gundi nkwetaageega era aba agenda kujja ne mugamba ebigambo bye wayogedde ku Katikkiro wabadde otegeeza ki akomerera mwami Lubwama owakomye kati ova kati essaawa eno mwekyo Mr. Lubwama kyayogedde mpulira nga ono Yisima Lubega gwe twogerako eyafukamidde si ye mutuufu kati okwogerwa nako twebuuze taata wa Yisima Lubega gyali ebutambala eyo waliyo baganda be eddiini y'Obusiraamu etugamba olaba ekibi kijjeewo wato kijjeewo kyogere wato kyogeddeko kyesonyiwe tukyogereko anti tukyogerako kakati tubuuza taata wa Yisima abeera wa era ani ayinza otuyamba otufunira n'anoonyereza ku nnamba ya taata wa Yisima kuba ye bw'aba abuze ffe tusobola okumunoonya ne tumubuuza omwana ono wamukuza otya muyina gye mwava ne musenga wano nga mwagala kwonoona ggwanga lyaffe tuve mu bintu by'okusaaga ebintu by'okusaaga kati nze ndi mutabani wa Ambroise Ssennoga Ssaalongo nze ndi muzzukulu wa Thomas Nasserenga ndi muzzukulu wa Musa Muwanga Kibaya mwina muwange wamu kakati abo bajjajjange binkumenyedde babiri n'ekitambi waliwo abaana famire olwo ekola ki egaziwa Kibaya abaana be yazaala Nasserenga be yazaala Ssennoga be yazaala nze mbeemu kati tumaze okufuka abantu nga 400 oba 200 okitegedde kati abantu abo banvunaanyizibwako mbavunaanyizibwako kati twagala okumanya Yisima Lubega mutabani waani muzzukulu waani ani mwannyina ani muganda we abaana be baluwa abaana b'abaganda be baluwa tutegeere ate titugenda nakukoma awo okumanya ensonga eno nkulu bannange wano mu Buganda tuyinza okubalaatira mu nsonga tetugenda kukoma ku taata wa gundi wa Yisima oba abaana bo baba nnyina oba bajjajjaabi n'ekyalo ky'ekiribi kyennyini wateekwa okubeerawo omutango oba Yisima tategeera kibibi yali musaza lya Kabaka ki Butambala ndaba Katambala yasaana no ekyo kinene si yasooka kati ekyalo ng'ekyalo kiva ku kyalo asula wani kigenda kumuluka kugombola paka ku ssaza ne ku district y'e Butambala bateekwa okuteekayo omutango gwa mutabani waabwe oyo eggwanga lyo terijja kubeeraawo nga livuyagibwa buvugiyagibwa bwe riti njagala tufune ekintu ky'okuyiga mu puroguramu eno okusinziira ku mukulu Kibuuka byayogedde kati tunoonya okumalawo embeera eriwo mu Buganda wali twogedde ku kika famire evunaanyizibwa butereevu ku Yisima Lubega n'abantu abayisa mu Buganda eggaali kati tuddeyo ku system
obukulembeze bwa kabaka bwa Mmengo tutandika n'omutongole yewe ekyalo ntufuna ow'omuluka ntufuna ow'eggombolola ne tufuna ow'essaza kati mwami Isima Lubega ekibibi njagala omutongole atwala ekyalo Isima Lubega kwasula avunaanyizibwe ku nsonga eno. Tulimenga gamba nti abantu bamokodde agagambo tuli basajja bakulu kati sseba abakuze tulina okuwa ekifaananyi abaana abazaaliddwa naye tetujja kulekanga nsonga mu bbanga bwe tuti ab'ekibibi oba ab'ebutambala temugamba nti no tubalumbye twagala kutereeza nsi eno nga bw'erina okubeera ekyalo kwasula kati nze kyendaba kiri omutongole nze kyendaba ensonga yange ndaba eri bweti Buganda ezzeerumbibwa ebizibu nga batebeeza butebeeza nti kyavuddewa eyo kyamasiro nakati talabikangako naye kati ono yalabise twagala Buganda abakwasisa amateeka n'empisa baveeyo banoonyereze abantu abo gambye omutongole ow'omuluka ow'eggombolola ow'essaza baveeyo kubanga ono mu kamera buli omu kati amina mu ssimu ye ayina ennyumba mwava ayina olunyiriri mwava ayina omutuba mwava ayina essiga mwava ayina akasolya mwava kati ebintu ebyo byonna bivunaanyizibwe bw'obanga oli wa lujja bw'obanga oli wa lunyiriri muleme kugenda ku nnyimbe kulya biyingula bya nnyama ensi awo yavaawo twagala abo ow'olunyiriri okola ki ow'omutuba okola ki ekintu kiragedde okiraba manyi bagamba omwana alabira ku muzadde we kati n'omwana we asobola kiwe n'agamba ekintu kino taata kyakoze kwegamba ffe twakula wakati twegomba kubeera nga taata naye kati taata oyo ddala mwana we n'amwegombako ziragubira n'ekibugu mu biseera bya Katikkiro awo ng'abantu bamutabukidde kabaka mulwadde ng'abantu batabukidde niŋŋamba n'ekibuuka tusooke tunoonye bano abantu abavuma Katikkiro baana baani nga ndowoozaamu nnyo nenga omwana wange tasobola kukikola era bw'aba akikoze embunaanyizibwa okukiggyawo nze tuli ekyokubiri kyenjagala okuyisawo tuli ku nsonga ya Isima Lubega ekibibi nga bazzukulu ba Nambi abawala n'abalenzi n'abasajja n'abakazi bazze ku mutimbagano bawemula buli kasasiro yenna okuggyawo ekintu eyo ye sisitimu gye tukugaye tugenda kukugoberera gwe naziwa eyeddira ennyonyi tumanye nti ozaalibwa Bukandula tumanye taatawo ye gundi tumanye nti jjajjawo ye gundi naye kakati ffe abantu bonna ne bwe mulaba yaayaana okujja wano bajjajjaffe baateekateeka ensi Buganda nga kyakulabirako nyomu omutimbagano gwonna guunya kivundu kya byabuwemu mu bintu byonna bye mulowooza Buganda tutwala mu maaso mulowooza bwe ffe Abaganda singa tuwemula mu lulimi Oluganda kiki ekisobola otuwongerwako kati nkugamba ebigambo njagala tufundikire program tugana ku Smart TV abatulaba manyi twavuddeyo ffe nga kamera ndomuzamu agikutunuzzaamu bulungi bino ebigambo omigamba ow'ekitiibwa Katikkiro Nkumaddamula omuntu gwe nsinga okuwa ekitiibwa omuntu gwe nsinga okwagala mu bakulembeze bonna abazze bakulembera Buganda ku mulembe gwa Kabaka Mutebi ono gwendiko nsaba Katikkiro engeri gye tugenda okumalawo obuvuyo mu Buganda n'abantu okwogera ebigambo ebitategeerekeka mu Buganda ne basigala nga bayinaayina kino tukisobola omuntu asobola okuba nga ali mu kyalo ng'anje bwendi naye nga nina ebirowoozo byange ebirungi wabeewo enteekateeka eŋŋenderere okuva e Mmengo nga buli kika ennyumba nze mwenva olunyiriri amasiga ng'abantu abo bonna bali registered
waliwo register eriyo ow'olunyiriri, waliwo register ew'omutuba ezingazinga abantu bonna. Kati nze nva mu mutuba gwa Sempala, nva mu essiga lya Sempala e Bulamba. Kati essiga eryo livunaanyizibwa okutegeera bazzukulu baalyo bonna. Kakati awo we tugenda okukwatira omuntu ono abawemula abantu abajja ne batyoboola Obuganda nti ono mwana waani. Kati tutandikidde ku Isima Lubega nga tugamba Isima Lubega ani amuzaala nti Seeguya ndi kakati nga tunoonya oyo kyogezaako kugamba manager kankyongerezeeko nga bwenkitegedde tukule kompyuta bwetuti tuteekemu nti tunoonya family ya Isima Lubega ekibibi kino bonna babayiwe wa kompyuta ebayiwewo system esiga omuntu oba olujja olunyiriri akasole bonna bayiikewo nga ne conduct zaabwe ziri kakati omuntu tebajja kuddamu kutyoboola kuba tusobola bulungi omukwata. Kati bwe tumukwata wabeewo amateeka. Nze nina ekyokulabirako, nze ndiwe Gomba Bukandula mukimanyi kirowoozebwa oba kisuubirwa nti omuntu eyawa Ssekabaka Muteesa obutwa eriwe waffe naye yatuuka n'akatooke wali Bukandula ku kyalo ekyo waffe naye omukyalo oyo yatuuka n'afa. Oba nali nsoma before kati ne baleeta omulambo ne bakomyawo omulambo nga banagamba koze eki gukomawo. Abantu b'ewaffe lwakuba nali sibitegeera ne bagendanga bagamba bagende bakyabe emmuli zino enkalira. Ssebo bakyala emmuli ne bazisiba ne bagamba omukyalo oyo nadda tugenda kukola ki kumwokya. Simanyi bwe byatambula ababimanyi basobola okumanya kuba Bukandula byaliyo naye omuntu ono Isima Lubega tugenda kutandika okulondola ne mu maziika go oba ne mutabani wo gyali wasa bino ebintu si bya muzannyo. Abasajja bajjajjaffe abalwanirira eggwanga lino okutuuka ne libanga kyakulabirako bayiwa musaayi ne temusobolanga kuyimirira olw'okuba amasimu gajja mubikkula bwe muti buli musimu najja nga byayagala byayogera. Bannange tukuba omulange eri gavumenti y'Emmengo muveeyo tuzeemu abantu empisa lwampaka tumanye nti mutegedde Mesa Kibuka bwe tugenda okumalirawo ekintu tuddeyo wansi. Nze batabani bange ne bawala bange nina obbasitula ne mbatwala ew'omukulu w'oluggya. Owulira bulungi? Omukulu w'oluggya olwaffe olwa Nasserenga n'agamba nina abazzukulu 99 abaana 13 ba Lubwama, abaana 7 ba Gundi n'abantu abo mu register ye. Kakati bwe omutongole bw'agamba nti Isima asituka busitusi n'agamba oyo ava mu luggya lwani lwa Gundi lwa Nasserenga ng'agendawo ng'agamba twagala muzzukulu wo yazzizza omusango guno ne guno. Lazima bateekwa kumukwata avunaanibwe. Tujjewo bino ebintu by'okugamba omuntu yayisizza mu Bwakabaka n'alatta n'agenda. Ekyo kiveewo kyempozigana kyekyo. Kaakati tunzika tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akabwire mbadde nga tojjobere nga tebayize